Kwaniriza go enaye kumide ku Kakos Facts 256 mawulire gatambula mu ggwanga era tuba tufubanga bwe tusobola okulaba nga tugakutuusaako. Njagala kusooka kwagalizaako Babi Tungo Kyagulanyi amazaalibwa amalungi abamu ne bamuyita First Lady naye nga nkwagaliza amazaalibwa amalungi ndabye ebifaananyi nga bitambula ku social media abantu ab'enjawulo nga bakwagaliza amazaalibwa amalungi mumubadde n'omwami wo Robert Kyagulanyi Center post agikoze ku Facebook abasinga obungi bagirabye era nga twagala kwagaliza amazaalibwa amalungi nyabo. Enjoy your day oba happy belated birthday Babi Tungo Kyagulanyi. Sipapa okuva bwe yakwatibwa ne kati police ekyakola fayiro ye okusobola okulaba nga obujulizi bumala okuŋŋaanyizibwa olwo asobola okuleetebwa mu kooti. Kijjukirwa nti kooti yonna oba esobola okufuna bulungi nnyo fayiro okuva eyo police nga obujulizi emaze okubulaga bulungi nnyo. Ebimu kubiraga nti oba oli awo police erina obujulizi yasooka nekwatako ku bakazi ku mukazi we n'abalala be yakwatako wamu n'ebyo ebizibiti ebyasangibwa mu nnyumba ye. Oba oli awo tusuubira nti fayiro ye ejja kukolebwako mu bwangu abe ng'aleetebwa mu mbuga z'amateeka. Naye ye gwe bagenda okusiba oba gwe basibye bagenza okumusiba ng'alina ebirooto by'okufuuka gavana wa banka enkulu ya Uganda era ng'agamba nti ye ekifo ekyo akisobola bulungi nnyo. Naye kati Sipapa ddala bw'obanga oli mubbi ate n'ekirala ebya ssente bulijjo ng'ozimansa wano tuba tetugenda kukwata kawirubaalo kalamba tugende tugula omugaati ssente teziibe nnyingi mu bantu ye ng'ewa gavana ani abukuwa tomanya Katonda ono naye bonna gye bali beekalakaase nga basaba Sipapa ajje kuba gavana. Njagala banyumirwe Uganda empe ne gavana w'essappe kuba omusomesa nze wenfuuka gavana omusomesa agenda funa milioni 15 ku milioni 2. Bei y'amafuta petrol njagala muzza ku 2026 then diesel tumuze mu 1016 lwansonga akuma akakola ssente ngenda kateeka wano okalina ngenda kaleeta kuba kati nfuuka gavana mba mmalayo. Era abaagala okunyumira Uganda empya nga balaba okukyanga ozaalibwa waliyo tezaako ku ssente okuzoota otegeeza ki azini njagala tube nga ssente enkadde buli mwezi nga gugwako tube nga tuzookya tusalewo tugambe nti kati guno omwezi tugenda kuzooteza nateete nga tuzookya obuli omwezi okuddawo tugambe tugendeko ettololo tuwotezeeyo. Kati abantu njagala balengena okusindika gundi ebifo byabwe gwe bagala tuwotezeko enansana tuwotezeko enamugongo tuwotezeko emakindye mu Katanga mu Gaafu nga buli mwezi okuba gugwako tulina okukwota bilioni 6. Eyo nze kagenda okubeera gavana agenda okuleeta essappe eryo. Ssente enkadde okukyanga nzaalibwa mpulira bagamba bookya ssente enkadde naye sirabanko we bali bazookyeza oba nti bazookera wano ne mpulira bulizi nti bazookya naye nze njagala nzookye nga mulabako naate sigenda zookya mbunuzi naye ngenda bayitanga abantu mujje mu kisaawe muwote okyegala tuteeke omuliro tumanyi nti kumakya tukera kuzookya kumakya oba kawungeezi kugamba wenfuuka gavana njagala omuntu nga buli omwezi gugenda kugwako okera bugezi kumakya ng'olinda musaala gwo njagala ozuuke kumakya njafuna ttiimu etambula akusangawo akakadde ku luggi wosobola mu kikomerero era bajja zikasukamu kakadde buli muntu okitegeera. Kati ekyo kyo njagala bana bino si byakusaaga naye njagala mukitwale serious muntu kera bukezi kumakya mu Sipapa ye gavana. Sipapa emirimu gya gavana gyakola ogimanyi kusayiningako kintu kitono nnyo ate nze ngenda kwogera bingi just signature kale nze ngenda kyogamba gavana olowooza gwe gavana akola ki ntongenda teesi za ggwanga abateesa nja bafuna nedda tuba tukyali awo. Ono omukyala yakuba omwana we akatambire katambula ku social media munange yaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi. Bwe yaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi omulamuzi n'amuwa ekibonerezo. Olwamuwadde ekibonerezo yakubiddewo enduulu n'asaba omulamuzi taasa mama omulamuzi taasa nyamba nina omwana omuto omulala ow'okulabirira. Neŋŋamba naye kati ate ono omulala gwe yali akuba emiggo ye yali tasaana kulabirirwa kwegamba ebintu si biri awo tebitegerekeka. Omanyi omukyala ono yali yanova n'omwana omuto oyo gwe yali akuba eri gye yalaga yazaalayo oyo gwagamba nti alina okumulabirira kwegamba biri awo. Naye omulamuzi oli awo tomanya bw'oba gwe mulamuzi okola otya? I took a
Haji Naduli naye munyiivu nnyo eri gavumenti ya Uganda eno okuba nti mutabani we okuba bwe yawambibwa tamanyi gy'ali ate ng'asaba nti mutabani we bambi mumukomezeewo. Baana bangi be yafiirwa mu lutalo ng'agamba teyaleetaaze kuddamu kufiirwa mulala mu ngeri y'ekintu bw'etyo tategerekeka. Ayina be yakubiddeko ku masimu mu banene mu gavumenti omwo bamuyambe banoonye omwana gy'ali, naye agamba nga ye yalwana teyalisasuddwa bw'atyo baana be kubanga bawambibwa mu ngeri y'ekimpatiira, ng'ate agamba talina musango gwonna gw'amanyi mutabani we gwe bamuvunaana. Kwegamba biri awo naye alina byayogedde katubifune. Nga abaana be tuzadde nga tuvudde mu nsiko basajja bakulu be bali mu paalamenti, akasimu kabula katya bw'obanga waliwo ekikunyiizizza nompita nti bw'oba ojja ne mutabani waffe ojja naye ne tutuula wantu ne twogera owange kino naye amaanyi obwanyi nti ajja kukiraba. Oli bwakugamba nti ffe tuli kigonya kiri mu mazzi, ati muvudde ku bw'obuntu mufuuse bigonya. Era bwe nkitegedde nkya ya leero noonyeza essimu ez'abajennoozi bange ababiri abali mu bifo ebya waggulu nga General Tafiire, Minister wa Internal Affairs, General Muhez, Minister wa Security, ne mbatuusaako obubaka buno. Kyokka mukulu Tafiire twogerezeganyizza face to face nga tuwuliziganya naga nti mpeereza ku email kuno ku WhatsApp abamukotere gye bamukwatidde. Ekyo tukikozeeko. Jeno Muhezi nambula naye bwe nkubye essimu mu ofiisi ye omukyala alimu nga sekretary n'agamba nti ebiwandiike ebubaka obwo kamunoonye mbumuweereze, era mbadde ndi mu kkubo nga nzija ne Kampala. Kano bwe ntuuse nenjagala ne muto wange His Excellency naye amanye ku nsonga zino n'ebigenda ebweru. Obusungu obungi n'obuyinza obungi bw'obigattagatta tebikolamu kiramu kirungi. Olutalo luno nalugabuliramu abaana bange bana, abalenzi 2 n'abawala 2. Abo be bakulu ba Jakana bo bafiirayo mu lutalo. Jakana tumuzadde tuvuddeyo mu lutalo. Ngera butwatuuka wano n'olaba kati bajjenna omuhoozi twabasanga mu nasale wano mu Kampala State Parent Primary School. Kati bajjenno bw'okitunuulidde nga naawe okitunuulira okiraba ensonga ekibwamu. Nyina mutabani wange mukulu waabwe bonna abo ye Kyanjo Badru, yasoma n'abo Makerere ku busomesa. Bwe twasinkana ne muto wange Museveni era yali amukazizzaako lya historian, era twasinkagana naye Lwakitola yagamba njagala tukuwa omulimu, n'agamba kansooke neeyongereyo. N'amuweereza mu University e Bungereza, masters n'agijjayo ekwata ku conflict and resolutions of Africa. Bamuwadde ekifo nga president yennyini awandiise bateekamu baabwe naguno gujwa ebiwandiiko ebyo kifayira atambula nakyo. Kale omuntu ng'oyo bwakunyiigira wabaawo cause naye naawe weetaaga okubaawo kunoera nomanya nti baabaana baabalwanyi baffe bali ludda wa. Mujja kupakiranga mupakira emisota mujja gireeteramu era gye gigenda obbabojja. Revolution buli lwekula ebanga alina epipa y'omubisi bw'asenawo tampeko nazzaawo tampeko y'amazzi. Buli lw'oyita ku pipa eyo olowooza
nti ombisi mweguli mungi kozi ombisi guweddemu mulimu maki kakati wano batunudde bawumuza ba generals 400 agaana aganaddawo si makadde geega agayingidde kati ffe kyetwalowoolezaamu n'ekyatuleeta bosi kye bajja okubeeramu kubanga ffe tetwagenda mu nsiko kunoonya bitiibwa na mirimu twagenda mu nsiko kuleeta mirembe naye abo bonna kyobudde olaba nga babbye eggwanga ne balifuula litaddedde nga terina ne gye ligenda buli kamwaka mugwa mu ngalo kabaka ke kaakulya kandi wenkubiririra baganda bange bano bwe twazirwana His Excellency the President, General Tafire, General Kahinda, General Muhez, oyasooka nakuba CEO waffe wani makulu bita wetwava mbabulirira kasaka mukozesa obuyinza bwammwe n'amaanyi bimulina omwana wange mumutadde awaka kubanga ajjanjabibwa buli wiiki okujjako nga nemuwaddeyo yegatte kuba n'abaagenda naye tumuwerekera agende kale eyo yapiiru yange kubanga sijja kunnyonnyola ggwanga byansi kino kiri naye kino famire Haji wangi oyogedde ku ky'omwana wo kubanga yabuziddwawo olina omusango gwonna gw'obadde omanyi gwe bavunaana Jakana Naduli? Sigumanyi. Waliwo emabega eri ebyali ebya klinika case clinic iyo nagendayo nitugenda nayo ebintu nebigwa kumpi n'omwaka tegwagala kugwako. Omwaka gwaggwako ebirango binoonya okutuuka ku by'omwaka oguyise oli aba akunoonya bunoonya. Natubidde ku bbali guweza omwaka mulamba bukyanga Muhammad Segirinya ne Alan Sewanyana batwalibwa mu mbuzi ekogga. Bano baali bavunaanibwa emisango egy'okuba nti baalumya wamu n'okutta abantu ebijambi ebyali e Masaka. Omwaka mulamba guweze bano bakwatako ne miliyoni 220 buli muntu ne babiwaayo nga ssente za bail basobole okubeeyimirira naye nekigaana. Naye omwaka guweze bukyanga batwalibwa mu kkomera. Katonda abasaasire. Ekivulu kya Nyege Nyege wetwogerera kiyinza okuba kiri mu lusuubo. Ndabyeko ku Prime Minister Robin Nabanja nga tekirina buzibu kigende maaso n'okuba nga kigenda n'okuba nti bakitegeka. Abalinga bagamba ababaka abava e Busoga nti bwaba bakukitegeka tetukkirizayo baana bakawansi wa myaka 18 tetukkirizayo bambadde nkunamyo ate bateeka okuba nga buli kitundu kya mubiri kibikkiddwa kwegamba biri awo. Anita Mongi nga Speaker wa Parliament ya Uganda avuddeyo n'agamba nedda bannange nkyayetaaga okwongera okwentegereza ekivulu kino bagamba nti kijjuddemu obuseegu obutenkanika bannange. Nyege Nyege afuse Nyege Nyege naye nga kyonna kyekirinze nga bwe mmanyi ebintu ebyo bagenda kubanga ekivulu ekyo bakikola. Naye kati embeera ekyaliwo oba oliawo waliwo abatannalya nga beetaaga okuliisibwayo kasente naye bba bakitegeka tebasobola kukivaako lwa nsonga sente ze bataddemu nnyingi nnyo okusinga ezo entono ze bayinza okwongeramu okugulirira abo abakyagaanye n'okukkiriza kibeeyo. Naye nze nga bwe mmanyi kijja kubaayo bw'oba wakugenda weetegeke byonna biri awo. Naye nga twongera obajjukizaako nti banafu aba high level 2 travel agency bateekamu ensimbi balina trip ejinja ne Kapchorwa ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa Novemba. Lambula nabo olwo buli kimu kibe nga kitambula bulungi nnyo. Kuba ku namba z'essimu eziri awo bajja kwongera okunnyonnyola trip nga bw'enaabeera oli kapo oba si kyoli singo bajja kuba nga bakunnyonnyola byonna nga bwe bijja okuba nga bitambula. Sijja kusukka wano ne bw'ompaza Boba Feza kansabe Mukama Katonda bankuumire. Mbeera bulungi mweraba.